Olendagano gobere president for tuwe federal. Netukuwa abana baffe ne bafa. Oli wano kakati gwagala kutusikiza mutabani wo federal yafeeriwa. So aba abantu mu Buganda talowooza nti ezo bayita ensonga ezitakola ki ensonga semasonga ensonga zaffe zitubeera ku mutima zetugamba nti ekirebe kirikola ki bekita tulizikwatako president azikozeeko n'olwekyo eyo gyali bino ffe waffe abantu baffe basobola okwekolera ne beebeezaawo kyebetaaga gavumenti ebafuga bulungi netekawo mbeera nnungi tebetaaga busaasizi nnyo buyitiridde babwetaaga ne si kyekikulu gye bali bw'obawa omukisa okwekolera n'obawa embeera ennungi n'obawa eddembe okweyogerera kwa n'abakulembeze be baagala bajja kwebeererawo kati ebyo byonna byaliko eyo mu Buganda kyova olaba ali eyo era baba tabataddeemu kasente kaabawa abantu tabafuna buli ajja agamba Museveni buginavaawo olweggulo n'otuwammeka so kyakwa president mu Buganda kati bino bimubulidde nga chairman wa Buganda caucus nti akuba bbali. Okay, tuanze. Sema president ali mu Buganda ndiko nengedde ndabi alupo nengera nabo bali mu nsi Benson Obua eggwanga we yabadde mambuka yabadde ne Chodong Chief Justice Super Minister Mao eno gyali ensonga za Buganda gona kyazikonyeeko abantu ba Buganda kiki ekiriwo nenale ni president ekyamazima sijja kugerera n'oli muntu naye natural abantu ba Buganda bamukyawo ate tebamukyawa kubanga sijja kugerera buli muntu kubanga waliwo gye bamulonda era waliwo amwagala so saagala mwogerere nenjagala kwogerera majority nga nsinzira akalulu akalu ekizibu kye tulina kiri ekintu kimu nti n'abatono be tulina bakuusa era president ebituufu tebabimugamba tubadde mu parliament wali edde looni tebadde bayisa era tulemesezza okuva mu parliament wabaddewo ebintu bingi wabaddewo looni wabaddewo okuyisa okutracking emmotoka leero wabadde employment bill ate ng'etukwatako nnyo okulaba abantu baffe bagenda kubeera batya era abakozesebwa bagenda kubeera batya so nakyo nga tugyetaaga mangu kubanga olaba amasasi agali mu kutambula kati yebadde mu parliament leero so n'okuyitibwa bwe baali bayita abantu bagenda okutegekera president okujja mu bendobenda ababaka tebabayita finally omukulembeze w'eggwanga yazze n'atambula mu Bukoto Central okulayirira nga tewali wadde amukubira jjambo era nga tewali ali excited omukulembeze w'eggwanga yayise mu Bukoto Central lwaki tebamwaniriza alina abadde bamwaniriza waliwo akakiiko akateekebwako okwaniriza president atambula ne protocol kwaba abantu saaliko ababaka tebabayita era kuli singa bampita bandingambye genda okole covid test nebbaluwa yino okakino ogenda kubeerawo president abeera ne protocol bano bagenda omwaniriza bano bagenda omutambuza bano bagenda okwogera kwabo saaliko sandifuuse kyetuma naye omuntu yajjanga mu Bukoto Central abantu ne basituka enduulu nevuga n'abasuubiza ebintu batuuse okulaba omuntu yasuubiza buli kintu nga teyakikola yabagamba nja kukola oluguudo oluva ebwala okudda mu Kidda okudda ekyannamukaaga njakola oluva ebukunda oludda ekyannamukaaga okudda eddimu myaka 10 yabasuubiza ekyuma kya giraasi tebakirabako ekyuma kya fruits tebakirabako yabasuubiza okutereeza ensonga z'ettaka nga babagoba ku mataka babagoba ku myalo tebabiraba ekibbataka kyeyongera nina cases ezisukka 8 ez'ebyalo si bantu n'ebyalo nti bagoba abantu b'ebirongo ku ttaka bagoba abantu b'emweruka ku ttaka emweruka bimwerukasi bagoba abantu b'erubumba bagoba abantu b'ekiwumpa bagoba abantu b'ewano ku ttaka cases ezisukka ninga bagoba byalo tulina cases ezisukka 3 abaana abafudde oba abali mu makomera olw'envuba embi naye ng'ate emyalo egyo giriko amagye ate go gavuba era omulimu gwako kwatanguzi kati ekizibu kyensinza okufuna nti wadde kyandibadde kinkakatako okulaba president akakiiko akabadde
kamunywaniriza nalabyenga kamala bumazi RDC yani mpozoweyo Teopista Senkungu then who was in university oliwe Teopista Senkungu walibona yaliwa nupu yani yaliwa nupu Kambugu Werwengo Kambugu ari ano Kambugu kati nabalala yayisa abanupu nebagenda bamulaba kyakugamba kirwe gwe wagenzi toli wanupu naye bakulembeddwa lutaaya kansala ebyo byonna si bikulu naye gwe nga president bwojja mu kitundu otandikira kuwe wakoma ekintu kyenagamba abantu bebukoto central nti bukoto central tugisanzeewa amazzi gali luddawa amasanyalaze gali luddawa amasomero gali luddawa engudo ziri luddawa tutandikidde wano tusimbudde kati bwe tutuuka 2026 tubale ebitukozeeko n'ebitulemye na lwaki bitulemye tugende mu maaso ayina we yatuleka atusanze tugenze mu maaso oba tuzze mabega naye obukuusa bwe bulwa era obukyasinza okuba obubi tubadde mu parliament ebbanga lyonna bwe mbadde nzija mbadde ngoberera ebibaddeyo ku mitimbagano egy'enjawulo oli najja mu maaso ga president namugamba president tuli bulungi era eno nze nina omwami mulabi ava mutakakande nina ekaze mwanyi 8 nkungula miliyoni 7 buli mwaka gwabadde ogwo bayita kulubayiza wezimwe nagamba nze nina eka ezitimeka nkungula miliyoni 12 omwaka nengamba naye tutundira abantu bano omwaka guli wangamba yagala asatu gakola boda yefudde luli wagamba oyagala mabaati luli wangamba oyina ebbanja luli gwe kennyini ate kati oli maaso ga president ofunye chance okumubuulira ebizibu ebiri ebukoto central ate kati gwe kubanga nze baŋŋaanye okuyinga tebantadde ku lisiti ejja naye gwe bakuwadde chance otunudde mu maaso ga president oyogedde birala agambye era ffe tulungi era ekizibu kye tulina bigimusa ebigimusa biri waggulu ne pesticide ziri waggulu ate president mukundamu n'agamba ebigimusa ebyo kati tusooke tutandike n'abaana bwe twagala okujja mu bwavu bave ku zero batuuke we baagalira ebigimusa then kati tulowooze ekyuma kubanga tyabali ku 39% abali mu bwavu ekyuma kibasuubiza mukulu sale we baamutwala luli okulaba nti bano tugenda okuteeka ekyuma kyaguno 4 years later nono we bamuleese we bamututte tiwano we tugenda okukola ki ono ye mulimi asinga omuntu omu ne babanga kuba muwudisiza ne bamuleeta amugamba kino ekyuma kya SDP nti nyo kyabavubuka twagala otukolere kino na kino na kino nange we baŋŋamba bakanamwangi nabawa miliyoni 10 nabasakira miliyoni 10 okuva mu Prime Minister's Office nga nakatuuka ne bazikozesa bubi ekibiina kya Bukoto Youth Link kyaggwawo kubanga abavubuka beekolaakola obusolo osente nga bebazibaweereza bazirya buli ne kyawukana naye leero we bazize n'abawa miliyoni 3.5 ndimbawadde miliyoni 3.5 kubanga bamukutte speed ne bamutwala abakulembeze ekiddamu badde ekigambo mukamange nga ali ku muzindaalo tufe abakulembeze betwagaana ate nga tulina ensonga zaffe ne tugamba nti gwe bw'otadde omuceere guno mulwera Katonga ajja kukola ki ajja kwabika gwe guwawo obwa minisita ffe tujja ne tugamba nti nedda gundi ono tusuubiriza okuba nti ye yattakayabula era gundi ono tetugenda muwaki kalulu gwe goziza mu bantu nga tofaayo kati ani akule abantu tebabawuliriza kubanga tebabawulira babakyawa ate mu kwogera wali noyita nogamba naye bwe mbeera mwagala okumbulira ebyange ebirala mubulira ono omuwala nammeere n'omuwala nammeere popularite ye mu bantu eriki akutuusaako ensonga entuufu eziri ku mitima gy'abantu ab'ebukoto central oba ab'erwengo oba abaawa kwegamba nga abakulembeze baalimu bebamubuulira birala nnyo ku bizibu ebiruma abantu tosobola kutuuka mu maaso ga president vokyo notandika kwewaana bwewanyi nga bwofuna ssente abantu baavu buno obwavu buli mu Uganda leero buli muntu abuwulira buli muntu n'abagagga bababuulira kubanga ekijinji kye tubataddeko okuba nti tubagamba waayi olinayo nzijjawo okwewola kati nawo batuusa okuba nga tebakyalina gwe bawola Buganda ekifaananyi ekinene Buganda bw'omutunuulira nga mukama wange wadde agamba ekyasookera ddala kyetwasaba wano yali federo myaka tugenda 4 federo tetumufunanga era tumubanja
era ejalaze tulina kulyako ayogedde ku parish development model tetuganye ewaffe sente baziyimiriza kubanga president yabadde ajja naye abagagga babadde bamaze okweteeka mu lisiti nga bagamba abantu bebamu baziwa bebafuna ziri bakabugo bebafuna ziri ba test bebafuna ziri bebafuna za youth live bebafuna eza izitiki eza presidential initiative bebafuna eza nyoga katate bebagala okufuna eza PDM baziyimiriza buyimiza ne bagamba baziwa nga 3 agamba nedda ebintu ndo katubitunulemu naye nga abatya kuzibawa kubanga singa baziwa wadde abantu badde bagenda balope wa president ekifaananyi ekinene ekya Buganda kiriki obuyinza wano mu Buganda ekifaananyi kinene ekya Buganda president ng'akyadde mu Buganda obuyinza wano mu Buganda tuyinako ekitundutundu tukiwulira nti tukiyina ekyo bajjajjaffe kye baafiiririra baganda baffe n'emikwano gyabwe ne bataata kye baafiiririra etundutundu eryo ery'obuyinza tuwulira nti wano mu Buganda tulirabako era tuliyina okay tuba tetulirabako tuyina bye tulaba bye tugamba nti no kakale mu myaka 4 wakiri mu Buganda wa Buganda tumubalira Kampala era njagala abatuwulira bamanye ekintu ekyo Kampala is of Buganda is in Buganda but not of Buganda ekyo kisanyusa abali mu Buganda era mu Buganda wano okyatambula akyayina watambula abantu ne benyumiriza ne bagamba nti ono ye waffe ne bamubulira ku mutima nga ne bamuwa abaana nga bagenda mu nsi bali kuba bamulonda okutu ebintu bya kalulu bintu bya njawulo ku bintu bya science ebyo birala nnyo ebintu byebuva mu kulonda ebiva mu kulonda bya njawulo nnyo ku bigenda mu maaso naye ffe tuddamu okumujjukiza ebigambo bino nti tetujja kukoowa kumujjukiza bulumi butuli ku mutima okuba nti nno tulina ekibbattaka abaana baffe tebalina mirimu ensonga ssemasonga 5 tujja ziremerako oba taziremeddeeko ebizibu byonna ebiri mu Buganda tetulina gwe tugenda bibanja okujjako ye ate ekirala ekisinga obukulu aviire ddala ku kukwata abakulembeze be bastage managinze ne bamuteeka mu maaso nti onaayogere kino onaayogere kino onaayogere kino onaaveeyo akugambe kino onaaveeyo akugambe kiri ebyo byonna alina emyaka gikuweddeko gwanjiri kyega kyenese ebiri zikyawera ebiri ogenda mu kalulu akaddako ebiri oba 3 kyega kyentegeeza nti for as long as ensonga za Buganda zennyini tozoogerako n'otuukayo n'osiba abantu akatambala ku maaso nti mbaleetedde parish development model era parish development model buli nnyumba egenda kufuna akakadde kati ennyumba erimu abantu 6 efuna akakadde bazeeko ki abaatana basasula bagamba bongeza emyaka 2 agamba wadde grace period babongera emyaka 2 nga temusasula temunazizza kyekitegeeza nti omuntu abanji wa parish development parish development model bagenda mu banja mu 2025 ekyebuuzibwa bannayuganda bakimanyi nti mu PDM one parish development model bateekamu obuwumbi 100 naye obubbiwa buli omutwalo gumu 100 abo bagenzeemu okunnyonnyola parish development model okubagamba nti yegenda okubajja mu bwavu nga gavumenti yo ebuuza obuwumbi omutwalo gumu 100 naye obawaddeko 100 olusembayo lwe luba lubajja mu bwavu bw'oba batunuulira oba obalabanga bisero nti kyobabulya kiyitamu buyisi so nga nzigala ensonga eno njagala okugamba abatuwuliriza olw'olumwe waliwo ekintu ekiyikutirirako n'osirika n'ogamba nti kati ono tetukyalina kyakye tumubanja tetukyalina kyakye tumugamba bangamba waliwo omukulembeze omu eyeesimbangawo nga taweza n'abantu 2 ku laale ye yasembayo abantu bajja abasukka 15,000 abantu abo we baddayo ewaka mu bokisi yasangamu bululu 2 kamu naye ensonga lwaki lwawuza ne ku laale ye yasonga era yali esingwe n'azina n'amazina ne bamugamba nedda kubanga kolo twali tukusiibula akitegedde lwe lubadde olunaku lwaleero tudde nasanga omusajja wali wagizwe NRM munyonyo naga kati ng'amaani mpagire NRM nga nyina abantu 7 balina diguri siraba mirimu so nti embeera medi efaanana bwetyo n'otunuulira bajeti eno bannaffe gye badde bakayisa mu palamenti ne bakulaga $16 mbweza recurrent expenditure
ne bakulaga sente eziri mabanja ezitugenda kusasula okwata ku mabanja trillions 10 billion trillion 18 n'ekitundu kati n'ogatta sente ezitagenda mu development expenditure nga development expenditure iringa trillion 8 ne baga nti ate wali 10 abajja okuzirya ne bajja ne baga nti ate gundi chifu ipwenare mbamutedde olunano olw'okukozesa ne bagamba ate omukulu bamutedde mu zino ez'okugula emmere ey'enjawulo kati oli n'atuya n'agamba ani andowoozaako buli omuntu mmadi lwawulira nga teri amulowoozaako alabanga ng'alaba system bagiteeseteese mu ngeri ng'emulwanyisa mmedi ogenda olaba abakanso ekiro saawa 4 bali mu gobagana bakazi ku street n'obuuza nyeeza ekiro bamunyuka ku mmeka no emisinde nga bali mu kudduka misinde waliwo yajja akutte n'ebyuma akuba so mmedi bwe taakule ku bayita obwenkanya bwe taatule wansi entukkiriza mbu eggwanga lirina ekizibu lino eggwanga lyaka tutuusa obudde mmedi tutuule twogere ekizibu ekiri mu ggwanga tukyadulesinge oyogedde kuba ettaka nti abantu abagagga bo batwaze battaka oli n'asanga ettaka lye nga liriko ekyapa ekirala oli najja n'akwata ekyalo n'akimala kakati bw'olaba ng'ekizibu ekyatuuse mu Lwera nalaba ejjenosejusaga nti mbwe ekizibu ekyo tekikwata te kuba akireeta kuba twalinga wano lwatuwanga obudde okwogera ku butonde bw'ensi ne tugamba mwe abalinnya omuceere mu Lwera mwe abasimbye emiti gya kalitunsi mwe abakuttemu ebibanja nti amazzi tegeerabira gye gaali gaggayi kakati olwaleero omunakunkunya edda gwe basaba emitwalo 7 okugenda ewaabwe gye twalaga emitwalo 2 naye nga gyakola sente zivaayo kakati agendo nga naye akati nkoze ntya mmedi kyova olaba bw'oteeka essimu mu restaurant wayita eddakiika 5 twegisanga n'ogamba mubbi obwedde alinze n'osuula 10 ofuna alulinnyako so tekyali muntu asobola kulekera munne so nti tukwate tuleete obwenkanya nti tutandika abantu okutandika okulaba nga buli alina waatudde buli alina kyakola nga labika ali mu kukola okulaba nti n'oli akasite wekatuddeko embeera ye ekkakana otherwise omusiba gugenda kutugwira mu ggwanga tuli kutayo embombo ennene eyinza okutuleetera obuzibu essaawa yonna ate ffe abateeteeseteese na $1,000,000 medisimebazo olina eka kiyinza ate omuliro okutwakiraku wano nali olumu ku petrol station ya shell kanemparking water parking sikalira ngamba vaawo nangati oba nkuba oyagala kunkuba nabogamba kasi kyasobola kiddamu nanga oba nkuba nagati wano emoka bwejja owanege wabodaboda tebamukuba wano emoka bwejja eri samfulano jawo nakwokiri mundu kunze oba nkuba kali kyogere agero ga mukama wange kanziruke Anderson omusajja yasibidde bakama be mu office enjeru twalina bingi suubira eriwadde mu bantu kiki tulina okukola Anderson society befa abantu tuli twali twogera ku lunaku lw'abakozi ojjukira naye nkugamba nti waliwo ebisobozesa abakozi okukola embeera environment gye bakoleramu gye tulina okuteekako essira nga tonagenda mu bya minimum wage naye ono omukozesa ye awadde gwakozesa ebyetaagisa kati nga twagala okwawula ndowooza twalina okukubagana empawa wakati wa Honorable Sebamala ne Honorable KAIJA nga burden bagikyusizza bagitadde ku bakozesa nti lunaku lw'abakozesa naye nga olunaku lwa bakozi ani amukozesa omuntu tayinza kubanja myezi 8 myezi ne bw'aba akolera emitwalo 2 buli mwezi myezi 7 asasulwa emitwalo 2 buli kanaku ng'oggyeko capex nsonyiwa okugerezaako ng'oggyeko capex tiyasobola okukola part time n'agamba nti ku ssaawa 4 nenawo producinga ssaawa 4 nja kudda ku 12 n'ogenda n'oyiriba awo kyoyiribye oba n'ogira n'omala n'odda naye ono abeera ku mulimu full time
talina kusenvula kuvaawo n'omala emyezi 7 nga tomusasudde. Ebimu ku bye tulina okukola aliwo abalina obuvunaanyizibwa ekyateesaawo ebifo by'obukulembeze kukulembera. Teri lakizale nti bino byakwejalabya nti oli bamuwa ekifo agenda akituulemu ate baakitaddewo. Tulina gundi ez'abakozi, structures ez'abakozi mu district, ku national level mu parliament, tulina minister w'abakozi, tulina ba supervisors abantu bano. Lwaki embeera y'abakozi okubanga tebasasulwa, okubanga tewabwebwa bikozesebwa, okubanga tebajjanjabwa, lina kugamba nti omukozi abeera akola naye ng'ate omusaala gwe gwe bamusasula ate gwakozesa okuyimirizaawo bizinesi ya mukama we, yeetambuza, yeeriisa, yeekolawo, yejjanjaba, naye ng'obudde obusinga abumala ku mulimu. Bw'alwala asaba siikirivu agende yejjanjabe. Oluusi agenda n'okudda nga n'omulimu bagukoze eki, bagugabye, naye yeerwanako. So twetaaga okutunuulira ebintu bino nkaliriza, obunafu bwe buli luddawa. Ekiro nina TVM kwe nabadde nga twogera ku bya Kisambira. Namba Kisambira keesi ye eri unique era ng'oggyeko ebya protocol n'ebyaki yandibadde eri handled out of media, not in media, out of media. Lwaki? Awo oba oli mu kuinsightinga. Bw'oyinza okulaga abantu, oyinza okugamba nti otaddeyo Kisambira abalala balabireko, but you see waliwo embeera gy'otuukamu nga tumanyi muntu kyayitamu, n'atuuka n'agamba nti ne nange okuntwala eruzira kinyambako. Nze nsanga abavubuka bangi be batadde ne bumukwata, naye naggulawo enkola nga buli lwe tukwata omuntu eyavudde mu kkomera, bano abavubuka ababbi abayaaye biki, eyavudde mu kkomera emyezi 6, ng'osanga bamu tebaagala kubeera bweru, ayagala akole kyakoze addeyo mu kkomera eri tasasula renti. Abamu amaanyi agalina bwe kuba kulima ajja kugenda alime, waliwo emmere bamuweke ng'alina, okitegeera. So waliwo fatigue, waliwo stress, naye tetwagala kubyogerako. Kyekiri kye mbadde nkugamba. Kakati n'owulira oguboozi nti beetikka buwumbi, but in actual sense nga n'obuwumbi bwe beetikka tebukola ki, tebuliiyo. Kati oli n'akuliyetinga assumption, avuga RCC oba akuuma RCC, naye bw'aba ali ku leediyo awulira nti RCC afuna ali ku mudido ng'ali ku mudidi atoola ku kisawo, naye ng'alina akikyose. Kati n'azimba endowooza mu mutima mu ye nti endowooza eno kirabika n'abantu batufaako bufi. So bwe tutateekewo nkola ey'okuba abeerufu na biki bye tukola, ne bw'aba musirikale wo n'omutuuza, waliwo omusirikale yali ku leediyo n'agamba nti omusirikale wo ne bw'okeera enkya n'omubuuza nti famire yo eri etya, just okumubuuza awulira nti ono afudde to that extent, omwana ali atya, oba enkya n'omugamba nafunyeyo wano ze musirikale kamanyogola KFC yanyogola KFC wasi ne wayi nimutwalira oyingira n'omwogamba zeyi webale ngugamba nana oli mukwano gwe oba oluusi kati n'omuna manya nti muntu teekayo akacupa. So mu kifo ky'okugamba nti omukugire oba oli awo nonyukayo nasisa ate onywamu nayisinywa naye nalowoozeza akantu kano kaagala okugyogula anti abamu bagamba nti okuba ate byogula babeebuuza waayo ate kano naawe bino obikozesa, naye nga tamanyi nti waliwo oli omuntu gw'obeera naye eyeetaaga naye
kubanga nze nizo okutambula olunaku lwambi ye tasobola kuva waka sente zasasula zisobola okumumotivating so twetaaga okurithinking ebintu bingi embeera abakozi gye bakoleramu nzikiriziganya n'ekya president okugamba nti minimum wage tujja gisetinga otuusi n'akatale kadimandinga n'ogisetinga naye kye bayita welfare kigambo kigazi si kifunda nti welfare musaala ono yasiida abantu mu ofiisi ku kyolowooza welfare yali yagala musaala ng'ogyeko ekya welfare okubanja kuba n'omusaala gwe welfare yes kubanga oli abatakuwadde musaala osanga nti birala bikuwa nagenda wano police station ezimu eziri wano nsanga omusirikale ng'atudde ku kaswa bwe kati nemutunuulira nenva mu motoka neŋŋenda waali nemusaagise nafande kiki mbeere lunaku luganye agamba fande something koze kiki tell me agenda okumbuulira ng'alina ebizibu ewaka naye ebizibu ono omusirikale talina mukwano gwe gwanyumya naye ku station talina muntu gwagamba bimu ku bimulumu oba oluusi amuwa amagezi omusirikale oyo singa yalina mukwano gwe ku mulimu yali asobola omutuukirira n'amugamba naye nkubuulire embeera ekoze eki ngenda kubaggalirayo ngaamunyumiza ngenda kubaggalirayo bosi mugamba asasule bwemutasasule just out of courtesy mu kwogera amawulire ne gatuuka gye gakola ki gye gagenda but ebiseera ebisinga ne bana abasirikale abakuuma n'aba private n'abaki osanga bayisibwa mu ngeri ali wala nnyo n'abantu bakolagana nabo kubanga ki ye musirikale wa ku gate singa tutandika okulowooza embeera n'ewaka maybe kutwogera kati ku bana abasirikale naye omanyi bamaidi abasaabaana omanyi bamaidi abasiiza abaana siriimu intentionally omanyi maidi awadde omwana wo ebitasobola nga bw'obirabako oyinza nagwo okumutta obusi olw'okuba nti talina mukwano waka nga tuli mu kumasaajinga bino bye tulabye ku TV bino but waliwo ebintu n'ebigenda mu maka gaffe security tuve ku bino ebyebweru bamukubya amasasi those are isolated cases naye waliwo cases mpitirivu ezigenda mu maaso ewaka mu bashamba boy mu balimi mu bakola ki yes maximum wage abasiba gundi eyo welfare nze njogera welfare ekitegeeza ki mu Luganda welfare kwe muno okumulabirira ne naawulira kyadaga naawuliranga kuba buli omu alina ebyetaabwe omuntu ayagala engoye naye KFC yajaga omuntu ayagala okumukkiriza nti bw'ogamba mbu osaala ng'olina mini musiraamu naye kimala munayagala okusaala ejjuma n'ogamba afe yidi n'oyambaza abaana bo bonna naye nga naye yasiiba gwe n'omugamba okola ki gusigala gwoleko mu mutwe oba omutuze okubamaliriza medi twetaaga olaba omusaala guno nebuntu ne bwoba omuwa emitwalo 10 ng'alina omukwano n'attensioni gy'omuwa zimumala naye ne bw'omuwa akakadde nga talina environment nnungi teri conducive gy'ali tezimumala so buli mukozesa yenna kati twetaaga I think twandifunyeyo obudde gye bujjako awo ne twogera ku mbeera y'abakozi embeera y'abakozi mu mafactory gundi ebyenjawulo ebyo mu maka ku mirimu mu ofiisi osanga tigaalo abawa amazzi ku mulimu abawa caayi abawa emmere nga talina laavu naye ali responsible eri obulamu bwammwe okitegeera yabalabirira nti asobola obbakola ekintu kyonna mu ofiisi eyo mwenna ye n'ayeebulawo n'agenda so generally embeera y'abakozi yeetaaga attention yeetaaga okulowoozebwako si misaala emisaala can be another thing but environment omuntu mwakolera netunda okujja leeti naye mbadde nakava mu palamenti luza eddakiika nga 2 emabega
Katonda mpadde bwezi mukisanga leero jamusi mungi. Abadde mungi. abadde mungi. Nakugulira ku. Mungu azuliddewo. Mungu yategekanga wala. Naga gujja kuyita ku lusiku. Ng'abalala baanyigirizibwa. Abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka Musiri Omutyando Bannyabo ne Basebo. Amanya kademu. Ne Damedi. Eddoboozi lyange. Balimanyi. Signature tune. Ngenda kuwulira eddoboozi lyange lya bbeeyi okusinga nze omuntu. Eddoboozi lyo. Ate abantu balimanyi okusinga omuntu. Eddoboozi. Ngenda n'embeera ewantu benjoge nga ono si ekivumbi. Ninga nabadde odda. Off wa DP.
Sala Privato, Radio, Media Temurani, Uriamanya Medico, Wosilia Metuai Fana, Metuquata Significatun, Sumani Rambi, Yafude, Abademu, Wamanya. Wizard Musasa. Angenesu Bwino Kwiza Timya Fia no Kwita Wokisifana Tugende Ewankuku Kurika Echintu Chuku Echiwaka Tichini Kurajafi Terili no Wate Kalchiti Mediasi no Wate Wune Wamu Kubia Fitwe Musajja Wafumuwati Windara Mundi Yagizenga N'abazanyi Ngati tubalina kuhistory. So kitideka kubanga kibato ekirabye kintu President Museveni Masaka Okulondoola Longitudinal Manifesto ekituufu kiri nti waliwo twetaaga okutugeetinga interference n'ebigenda maaso mu ggwanga. Pulezidenti bwe yali engulu Saidi z'omumambuka waliwo ebintu abantu bye baamugamba abaabulijjo nga bafunye omukisa bw'oba ogeeza engulu eyo
Masaka leero lubadde lunaku lwakubiri ejjo nakibagambye tuve mu kujanjawaza nga waliwo awali ekizibu ne tukirekawo. Waliwo bannabyabufuzi abaabufuula omugano bo bamobilizinga bagenda kuboogeraku otuufu omuzindaalo ononjogerako onokipika onokikuba mu maaso ga muzeeyi musajja wattu nadda mu kukikuba n'ensonga ezandibadde ayisaawo eziyamba ekitundu. Bannabyabufuzi ebintu by'obutaala tubirekeraawo. Obutaala bulina we bukolera. Lwaki tetwagala kumanya nti waliwo ekizibu okyabuuza kubajasitinkayisa lwaki omuntu aba afunye omukisa lwaki bannabyabufuzi tugeze ffe abakulembeze tetwagala kulaga lwatu nti waliwo ekizibu oba waliwo ekitagenda bulungi mu maaso tukisalira eddagala systems is it is okay okugamba abantu nti wano tetunaba kutuukawo tetunaba kutereeza oba wagaanye n'omuwa n'ensonga lwaki wagaanye gaanye okubeeraawo manyi kati tayimu kati twafuna covid buli omu neyeekwasa covid no tambula n'abantu b'okulembera obagambe ekituufu n'oluguudo tetunalukola lwansonga bweziti kituufu lino eddwaliro liri bwe riti lwansonga bweziti n'omuntu muli mu mutima amatire ng'amanyi nti BESIGYE is taking place. Naye bano abakulembeze abazibiikiriza abantu n'okubatiisatiisa kasita bamanya nti endala gundi yagize nga n'abazanyi nga tetubalinaako history so kitiddekaawo kubanga kibadde kintu kinene
President Museveni masaka okulondola kyebayita manifesto naye ekituufu kiri nti waliwo twetaaga okutugeetinga interference n'ebigenda maaso mu ggwanga. Pulezidenti bwe yali engulu sayidi z'omumambuka waliwo ebintu abantu bye baamugamba abaabulijjo nga bafunye omukisa bw'ogeeza engulu eyo neddi ojja kulwawo okusanga akutte omuzindaalo n'agamba zeeyi NRM woye akwata omuzindaalo nga agenda ku nsonga. Bwebambuzi n'abyogeraku passionate. Ab'e Masaka leero lubadde lunaku lwakubiri. Ekyo nakibagambye tuve mu kujanjawaza nga waliwo awali ekizibu ne tukirekawo. Waliwo bannabyabufuzi abaagufuula omugano bo bamobilizinga bagenda kuboogeraku otuufuna omuzindaalo ononjogerako onokipika onokikuba mu maaso ga muzeeyi musajja wattu nadda mu kukikuba n'ensonga ezandibadde ayisaawo eziyamba ekitundu. Bannabyabufuzi ebintu by'obutaala tubirekeraawo. Obutaala bulina we bukolera. Lwaki tetwagala kumanya nti waliwo ekizibu? Okyabuuza kuba jasitifikayisa lwaki omuntu aba afunye omukisa, lwaki bannabyabufuzi tugeze ffe abakulembeze tetwagala kulaga lwatu nti waliwo ekizibu oba waliwo ekitagenda bulungi mu maaso. Kisalira eddagala systems. Yes, it is okay okugamba abantu nti wano tetunaba kutuuka
wagaanye n'omuwa n'ensonga lwaki wagaanye. Gaanye okubeeraawo manyi kati tayimu kati twafuna covid buli omu neyeekwasa covid. No! Tambula n'abantu b'okulembera obagambe ekituufu n'oluguudo tetunnalukola lwansonga bwe ziti. Kituufu lino eddwaliro liri bwe liti lwansonga bwe ziti. N'omuntu muli mu mutima amatire ng'amanyi nti BESIGYE is taking place. Naye bano abakulembeze abazibiikiriza abantu n'okubatiisatiisa kasita